Kampala aba Apollo Entertainments kati basazeeko Mubendde live ku stage n'omuzannyo .com love tokigeza nga kuno bakulembeddwa Kawoya Medi, Justin Bella, Big Veso ne AC Brothers. Bano bangi bulala nanti kuno bawolekeddwako mwana mulenzi yegulidde erinnya mu kuzannya nannyini bigambo owafiga etali yakupangirira Inspector Gita wensawo nkalu luno luvuutu lwa Krisimansi nga bakutandikira Kayaana ng'enaku z'omwezi 22 Desemba 23 Kiruuma 24 Kabulasoke Kasaawe olwo ate nga 25 kiryoka kitokotenga se kisaanikire awo ekyabalazi mu Trading Center nanti abayimbi bakomediyani abazanyi b'emizannyo bakukutivu babasuba ku olwo ng'okuyingira kasanvu zokka ate abaana bate 3000 byonna bibugiddwa MK Power Center Enkalamba mu Kire Suppliers Cameraman from Supply Rainbow Band Lodge ya Mubendde T1 Studio aro ne utegekebwa Double Impact Promotions.